abantu abasinga bwagula ploti emu nga agenda nga agizimbamu ennyumba ez'abapangisa oba nga agizimbamu ennyumba ey'okusulamu mwana wattu ne mwewa satisfaction mangu. Nze mode yange gye nakozesa oba nze gye nsuubira kuba nze yankolera kwe kuba bw'otandika okukola ssente ne ziwera gula gula ploti 2, 3 oba 4 assets. Eriyo naddala bano abasomye bo balina liquid assets, bagula shares mu MTN, bagula shares mu DFCU, bagula shares mu makampuni, nazo assets, but they are liquid assets. Kati abantu okusinga ffe naddala abaddugavu tumanyi asset naddala wano mu Uganda nga ttaka. Ekiddako ekya asset real estate, either ozimba amayumba oba ogula amayumba. Kyekintu abantu kye babadde bamanyiddemu nnyo. Ekyo kituufu kikutwaliramu obudde. Kola ebbanga. Naye nze amagezi ge mbawa nti gula assets oziweze. Probably nga tonnaba kuzidevelopinga nnyo. Gula ettaka togula naddala liri we baseera nnyo. Ogule ploti y'emu, ogule ploti ey'okubiri, ogule ploti ey'okusatu, either ziriraanaganye ne bwe ziba teziriraanaganye, naye osooka oziweze nga ploti. Naye abantu abasinga strategy eyaabwe gigule, gizimbemu, gimalirize, sikiwakanya, oli wa ddembe okukikola. Naye nze nina ensonga lwaki gamba nti gula eziwerako mu bizinensi eyo. Kubanga Katonda bw'aba akutambuliddeko bulungi, oluvannyuma bw'otandika okugaziya ennyingi zaayo mu myaka 45 otandika okunnyikiza investments zo. Okunnyikiza kye kiki? Bw'otandika okuzimba ku ploti yo gye wasooka okuzimba ng'ozimbamu bu units nga 4. Bu units buno 4 bwe bubaako we butuuse oba batandise obuyingiramu ssente zojjayo neze wajja ezaagula ziri endala nga oyongerezaako ng'ozimba bu units obulala 6. Okwo ng'oweza 10 kw'ova n'oyongera n'ozimba ate units enneneko 7. Awo w'otuukira n'oba ng'odevelopinze kye bayita real estate. Nga wagenda naye basooka nze ku lwange olina kusooka gula ttaka n'oliweza naye kisinziira ssente wazifuna otya. Bw'obanga wazinyakudde kolamu k'okoze mangu nnyo nga tezinnaba kuggwako. Naye abazikola nga azibalirira mu mirembe zitambudde bwe zityo waddembe okukipulaaninga bw'atyo. Lwaki ndeeta ekintu kino? Nze nkozesa modo ya Mohamed Kakiika. Nze bwe ntuuka okuba nga nkoze ssente zange nziwezezza nnyo mu takisi naani ne ŋŋamba nti kati kantandike okuggumiza assets zange. Bannange abantu mutunuulidde ebintu byenkola naddala ettaka. Abantu abasinga beebuuza nti omusajja oyo ettaka yaliweza atya kilomita 450 okuva e Kampala wano mu mukono wano wentudde nga siribbangako. Gye mbabuulira nze ye strategy eno nze gye nakozesa. Nze nagula ebibanja n'ettaka ly'abantu nga ninga omuwendule. Eggulo naguze, oluvannyuma lwa wiiki n'engula, n'entunda takisi, n'entunda zikosta, n'entunda ziroole nga ngula ttaka. Ng'abantu tebannaba nnyo nasooka ndigulira ku bbeeyi ya wansi ng'abantu tebannategeera. Musajja agenda kukolerako kyawo nga wakalu nnyo wakapa. Omusajja agenda kukolerawo ki? Ettaka bwe namala oddigula n'engula n'enzingako ebyalo nga 4 okukakana nga ngenze mu ggombolola ndala n'endooka ntandika oddikolako emirimu gyange. Bannange lwaki mbabuulira ekintu kino? Bwe natandika okukola emirimu ne ngiteekamu segments 2. Ensonga ekibaleetesa kino kwe kubayigiriza nti gulanga assets. Tuuka ekiseera otandika ozidevelopinga. Bw'ogenda weeyongerayo okukula, toyongera nnyo kugula assets okuggyako ng'oli musajja nnyo. Nyinza obbawaayo ekyokulabirako nti okuggyako mu COVID
ye yajja. Nali mmaze emyaka 4 nga sigulangayo ttaka ddala. Nagula n'ensiiringa ettaka ne bw'olindeetera n'olinsiiga ku bimwanga lya bbeeyi ntono nnyo, gamba nagula namala. Covid ono we nayoolera ssente mu miti ng'ate n'abantu baavu nnyo be banzizisa. Naye kasookedde Covid yaggwa kati tegiri myaka 4 siddangamu kugula ttaka. Wabula nnyikiza kati bunnyikiza ttaka liri lye nagula, nnyikiza bunnyikiza ttaka liri lye nagula. Lwaki? Bannange mbajjukiza nti nze ndi musomesa wa byanfuna. Omusomesa w'ebyenfuna oteekeddwa ng'okumanya nti emyaka bwe gigenda gikula teweetaaga nnyo bya bugagga bya nsibo bingi kusinga bintu bireeta kashi.